Mirembe kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nakubonna banamugoberera okutuusa Allah waffe lwalizingako ensi eno. Tulamiragana okumutya endagaano Allah subhanahu wa ta'ala gye yajjanga alaamira bannabbi bagamba abantu. Allah yagamba nabbi ayitibwa Musa alayhi salatu wassalam, aya gye tukulembezza nti wama tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Temuyinaayo kyakukola kirala mu nsi, toyinaayo mbeera gy'ogenda kutuukamu n'opapala n'oddawa okuggyako ng'okomyewe wa Allah wo. Mbeera bwegaana ng'ogenda kufa, mugambe nti rabbana afrigh alayna sabra, Allah nsaba mpa obugumiikiriza, watawaffana muslimin, zitangane musiramu. Obwali bujiriza obulaga nti libona dduka n'ogenda wa, era bw'omala okufa ogenda mu maaso ge. Kyagamba Musa. Allah yagamba Adamu alayhi salatu wassalam nti qul nahbitu minha jami'a, mwenna mugende mu nsi, ne fa imma ya'tiyannakum minni, egye mugenze mu nsi amateeka kumuwangaalira ohuda, nze mbuyina bwe busiraamu. Allah yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, Muhammadi kozesa endagaano eyo banno bonna gye baasayininga egamba etya, wa iyyakum ani ttaqullah, genda ogamba abantu babeere ku nze yabatonda, mbalamira okutya Allah. Kyebayita kutya Allah gw'okyewulira mu kifuba, kyebayita kutya Allah osobola okwemanya olunaku nti oli Peter ate ne weemanya nti oli musiraamu. Ezo bazza shu'uurul anfusiya, nsonga ze weewulira n'okkiriza nti wooli bw'ofiira awo ogenda mu muliro, ate olina lwe weewulira nti kati embeera gye ndimu bwe nfiira wano Allah mpejjana. Kyebayita kutya Allah hiya an ta'mala al-amala ala nuri min Allah, kwe kuwangaala ng'ebintu by'okola Allah yakulagira obbikola, taruju thawabihi, nga n'ekikoze ebintu ebyo oyagala mpeera bonaaba ofudde. Oba otya Allah, bw'olabanga by'okola Allah si byebyo byayagala, gwe kennyini ky'oli okimanyi. Wa an tatruka ma'asiyatihi, kyebayita kutya Allah kwe kuleka ebimunyiiza ala nurin min Allah, ng'olina w'osomye nga tabyagala, takhsha iqabihi, nga n'ekibikutiisa otidde nti waakutajja kwokya, kyebayita taqwa, era ne byokola gwe obimanyi. Oba kyebayita kutya Allah alla yuftara ala dhikri rabbi wala yayasu li khidmatihi wala yasamu li ghayrihi, kwe kuwangaala gwe kennyini nga obudde bw'obusinga oyagala bwa Allah, nga ne bw'oba otambula ng'oli free owulira nga kikulumiriza okumwogerako n'omuga subhanallah 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 subhanallah, naye bw'olaba ng'obudde bw'omuwa butono gwe kennyini okukkiriza nti oli mwononefu. Kyebayita kutya Allah ay yashtaaku ila khidmatihi, ye muntu okuwangaala ng'alina kyayagala okukolera Allah nga tannafa. Kama yashtaaku aljaa'i'u ila at-ta'am wa sharab, nga bw'olaba omuyala bw'agenda abuuza ku buli stage nti nfunawo emmere, olina obulumi obwo gwe wooli nti bwe nfiira wano mu myaka gye nnyina 7 siri mwana, bagenda kwogera ki nga bali mu kunnaaza? Olina ky'oli okoledde obusiraamu, ekyo kye banaanyumya nga bali mu kunaaza, olina okutya okwo obeere mbatya Allah. Allah anyumya musajja mukulu mu sura eyitibwa Nisa aya 10, miskiini yeeya mu kukola omulimo n'afa nga n'ogukola tagukoze. Allah bw'alangirira okusenguka okugenda e Madiina, baasahaabi baatandikanga okugenda kinnoomu. Falamma ishtadda al-adha bilmuminin, bwe baayitiriza okubonyaabonya ennyo abasiraamu, fa amarahum ar-rasulu bilhijra ila al-Madiina, Allah n'agamba ayagala asenguka agende Madiina. Allah aleeta aya esembayo nga n'ennabbi amutadde. Nabbi bw'agenda, musajja mukulu omuzeeyi yasigala e Makka naye ng'awulira obulumi obutagenda na Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nenga ayina ebisonyiyisa Allah bye yaleeta mu Qur'ani. Allah yataaba zeeyi basigale, n'ata abakyala, n'aleka abalwadde, n'aleka abasuubuzi abaali balinze emaali bo basigale. Omuzeeyi yagamba nze nnyina ensonga entwala abaana bange bigere byange banneetikke, sisobola kutambula ne bantwale. Ne bamwetikka, aba atuuka wakati w'olugendo Allah n'aleeta ajali n'amutta. Allah yassa aya ku Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'agamba omusajja muwadde jjana agenze Madina, naye nga gwagamba tagenze na Madina, afiiridde mu kkubo. Obulumi omuzeeyi bwe yalina oba okugenda okunoonya omubaka Muhammad, olaba bwe yafuna ejjana. Oyinayo obulumi ng'olina ekintu ky'oyagala okukolera umma nga tonnafa, okisange wa Allah. Genda osome abavubuka abasatu bali mu sura eyitibwa Tawba, abaali baagala okugenda mu lutalo ne bajja nga bakereye. Nabbi n'abagamba muddeyo, abagenda baweddeyo bajjudde, n'ensolo tewali. Ne bakwata ekkubo ne baddayo waka waabwe. Allah bwe yali anyumya ku bavubuka yagamba tawallaw, bazzeyo ewaka. Wa a'yunuhum tafiidu min ad-dam'i, amaaso gaabwe gavaamu amaziga. Hazanan, ensonga ebakaabye banakuwaza, alla yajidu ma yunfiqun, tebafunye kye bawa Allah waabwe bwe bafiiraawo. Obwo obulumi obuyina bakuwandiike mu bati Allah. Olina emyaka 6 toli mwana muto, ennyumba yo kapeti erimu wagijja Dubai, ekitanda wakijja bweru, essuuka wazijja bweru, byonna ebiri mu nnyumba yo byava bweru. Wali oleeteddeyo omuzikiti wadde ekintu kya miliyoni 2, abasiraamu bakikwogereko nga bali mu kunaaza. Naye imaamu n'ayimirira emimbali n'ababikira Saidi nga teri amutegeera n'omu, n'abagamba Saidi ayambala bwati, Saidi ayina ekirevu, Saidi mweru, muwagizi wa NRM, Saidi atuula awo nga teri amumanyi. Mubadde muli awo Bilali n'abagamba temujjukira Saidi gwe baakubira emiggo ku Balaksi nga ayenze ku muwala eyamuzaalamu abalongo? Ne bakujjukira. Bandibadde bajjukidde ebbalubu gye waleetera masijidi. Woolabira nti otya Allah ye muddu ayina obulumi, bwe nfiira wano bagenda kunjogerako ki nga bali mu kunnaaza. Kye bayita okutya Allah. Kye bayita kutya Allah si kusaala nnyo, si kukuza birevu, si kukendeeza ngoye. Inna Allaha la yanzuru ma fi suwarikum, Allah tatunuulira ngoye zammwe ze mwambala, Allah tatunuulira bode gy'oyina, wala fi ajsamikum, Allah tatunuulira nkulayo oli mweru oba oli muwanvu. Walakinna Allaha, Allah kyatunuulira ma fi sudurikum, mu kifuba oyinamu ki? Kibayita taqwa, mbalamira okutya Allah. Tuzzaako okusaali omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyajja n'obusiraamu bwe mulimu, yabuleka buli awdahi min ashamsi, nga bweyolefu okusinga enjuba. Era lumu yali Madiina n'akwata omusenyi n'aguteeka mu kibatu, n'akwata akayinja n'akassa mu mukono omulala, n'ababuuza nti maadha atara, kino ki? Ne bamugamba ogwo musenyi. N'abagamba ate kino ki? Ne bamugamba kano kayinja. N'akwata akayinja n'akabikka omusenyi. N'ababuuza nti akayinja mukalaba? Ne baddamu nti la. N'abagamba mbalekedde obusiraamu nga bweyolefu okusinga n'enjuba oba ng'akayinja bwe mukalaba. Naye gye bunajja eyo ng'enkomerero esembedde, abasiraamu bagenda kuba babuzaabuza nga balinga ng'akayinja akabikkire mu musenyi. Ng'omusiraamu tamaze kugamba linnya lye na taata wa muzaala oba na biwandiiko bimukwatako, oyinza obutamanya nti ye musiraamu. Wasala enviiri ng'ez'aboononefu, munywa omwenge ng'aboononefu, muwasanga bo, mukirabinganga bo, toyina njawulo na Peter okuleka nga bamaze kulaba biwandiiko byo oba ne bagamba nti mutabani wa Saidi e Butambala. Naye ku ndabikayo gwe n'empangaalayo toyina njawulo na muli wa Mbizzi. Mbaka kyagambye mbalekedde obusiraamu nga buli bweyolefu. Naye gye mujja mugenda kuwulira mu ba Peter ng'omusiraamu tasobola kwawula okuleka nga amaze kubuuza nti oyo mutabani wa gundi. Oyo Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'ayimirira mu hijjatul wida
n'abuuza abasiraamu nti maadha tadhunnuna anni, mugenda kunjogerako ki singa tunajja mu maaso ga Allah n'ababuuza nti ani oyo? Abubakari n'agamba tugenda kugamba Allah nti obusiraamu wabuleeta bwonna. N'agamba nti Allahumma shahidu, Allah nsaba ojulire, faqad ballaghtu risala, obubaka bwonna bwe wampa musomesezza. Mugobera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eddakika ze tulina katulabe ku mutwe mutono nnyo. Omuwandiisi w'ekitabo ekimu yawandiika ekitabo kiyitibwa al-irshadu ila sahihi al-i'tiqadi war-raddu ala shirki, okulagirira ensinzo entuufu n'okwewala shiriki osinkane Allah akuwejjana. Naye yassaamu omutwe gwenjagala tusomeko gugamba kayfiyatu qabdu ruhi al-mutawaffa wama yataallaqu bihi ba'da wafatihi. Omuntu ono ng'agenda kufaave mu bulamu obwensi, biki ebibaawo? Oba omuntu afa atya? Kubanga okufa ab'ebitiibwa ssomo mu ssomo eri Allah lyereka mu nsi muno, okwetaaga okwegendereza, era ng'obudde bwonna okufa okulinda nga bw'olaba omuddu bw'alinda emmere. Ab'ebitiibwa obulwadde si sayini ya kufa, abamu nga bwe mulowooza, era obulwadde tebulina kakwate na kufa. Allah bwe yali ayogera okufa mu Qur'ani mu ayatu zonna ezisinga, Allah yayawulanga okufa ku bulwadde. Essula emu eyitibwa Yasin, Allah yagamba nti okufa nze nakutonda, inna nahnu nuhyi lmauta wa naktubu ma kaddamu wa atharahum kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nze omulezi wammwe nze natonda okufa. Yenna anaafa najja gyendi, tugenda kuwandiika byonna ebimukwatako, tugenda bimulaga. N'ebyo byonna ebyakolebwanga gwe wafuuka ensonga nabyo ogenda kubiraba. Twabiteeka wa? ahsaynahu fi imamin mubin, twabikuteera ku lubaawo eggulu erisooka wabisiŋŋaana, n'omanya nti bagenda kunjokya oba nfunye ejjana. Okwo kufa. Mu ssuula eyitibwa Qiyam gye mwakazaako la uqsimu biyawmi alqiyam, Allah gyagamba siyinza butalayira lunaku lwa nkomerero. Allah yagamba ila rabbika yawma idhin almasaq fala saddaka wala salla. Oyolekedde ew'omulezi we yakutonda ogenze, naye ogenze tosaala nga n'abasaddaaka toliimu. Walakin kaddaba watawalla, obadde mulimba nnyo ng'olimbisa amateeka ga Allah nga wagadduka. Awula laka fa awula thumma awula laka fa awula. Mu ntandikwa nze naliwo Allah wammwe, era ogenda kumaliriza osisinkanye oyo yaliwo mu ntandikwa. Eyo yonna yali message ekusindika kufa. Kati omutwe gugamba omuntu ava atya mbulamu obwensi, omuntu afa atya. Hadisi ya Barra ibn Azib radiyallahu anhu, sababu mbaka eyo nzaalwa y'e Makka, zezimu ku hadisi essatu ezisinga okunnyonnyola kye bayita okufa. Agamba nti inna kunna fi Baqi al-Gharqadi, olunaku lumu twali mu limbo ey'e Madina, eyo eriraanye masijidi y'omubaka ku sayidi eya ddyo ng'ova ku kisenge kye bayita Babu Salam, kati gy'oyolekera. Agamba nti ala janazati rasul, twalina mayiti y'omuvubuka mukwano gwa nabbi, twali tugijja mu katanda tugiteeke mu ntaana. Abasiraamu abasinga mumanyi kye bayita jeneza, mulowooza katanda, wabula kye bayita janaizo oba jeneza ye muntu yennyini ebbode. Omuntu bw'afa kye bayita jeneza, akatanda kayitibwa naashu. Era imaamu bw'abagamba nti mufune ewuzu tugenda mu salatul janaiz, aba tabagamba kujja kusaalira katanda, aba ategeeza sola ya mufu. Kati bagamba nti inna kunna fi Baqi al-Gharqadi ala janazati rasul,
twali mulimbo ye Madina nga tujja mayiti y'omuvubuka mukwano gwa nabbi tumuteeke mu ntaana fa ataana Muhammad sallallahu alaihi wasallam twagenda okulaba Muhammad najja awaliwo ekyokuyiga mwabafiirwa abantu bammwe noyagala okuba ishaka okuba embalala okuba London okuba South Africa omale ennaku ennyanga otudde ne mayiti zambi baziikanga abantu bangi nga n'omubaka tamanyi swaba kyakugamba tuba tujja mayiti mu katanda kabwejungira n'atugwako ng'ate oli mukwano gwe wa huwa yalhadu lahu yajja yanguwa n'atugwako yalina akaggo yajja akafumita mu ttaka n'ayita mu basiraamu faqaada olwatuuka awaali mayiti n'afukamira bwe twamulaba mayiti tugiza mu katanda faqaadna ma hawlahu bwe twalaba ng'asutamye ku mayiti bw'ati ffenna abaali bayimiridde naffe ne tusutama tutaba omubaka agenda kukola ki n'akwata akaggo ke n'akalaza mu ntaana gye twali tusimye n'agamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabu al-qabri faqarrarahu 3 marrat Allah neekingiriza gy'oli ebibonerezo n'ebizibu bye wateeka mu kinnya kino yakiddamu emirundi gyali 3 thumma qaama twagenda okulaba ng'ayimirira faqal n'atugamba ya ayyuha almu'minun bantu mwe abakkiriza abazze okuziika inna la abda almu'min omuntu yenna bw'amala okufa nga musiraamu idha kana inqibali min ad-dunya wa inqita'i min al-akhirah essaawa bw'eba esembedde omusiraamu ave mu bulamu obw'ensi obanga eddakiika zibulayo 5 Allah amutte nazalat ilayhi al-malaika Allah asooka n'asindika bamalayika okuva mu ggulu bajje bakusaleko balabe wawooli ne balaba engoye z'oyambadde ne balaba w'okolera ne babeerawo bawulire n'amannya ge bakuyita eyo gavumenti eyina enkola eyo bw'eba enaakwata omuntu nga bamunoonyeza ebbanga bayinza okusindika abantu nga bali muleeya ne bajja n'ekudduuka w'okolera ne bagulawo n'ekintu ne beekubya n'essimu nga bakuba ku ssimu yo naye nga baagala ggwe kati Allah agamba nsindika bamalayika ne bajja ne basooka basaveeyi nga wawooli ne balaba engoye z'olimu ne bawulira amannya ge bakuyita eddakiika bw'esembera ng'emu Allah akujje mu bulamu obw'ensi thumma fa anzala ilayka malakan Allah n'ayungula bamalayika 2 nti mugende batugambye omusajja ali mu dduuka wantu gundi egye mubeera wena gye wagenze mulooje ennaku 3 wena gye wagenze okulabira omupiira oli mu mwenge obadde waakatuuka bakuwa amazzi akuliraanye muwala alina omwenge nga bayimiridde awo nabbi yagamba bwe bamala okujja bo bennyini ne bakuyimirira mu maaso omuddu n'alaba ebitonde nga bukyanga abawo tabimanyi n'otandika okwekangamu akatono ng'oyina abantu boolaba naye nga tobamanyi wahuma kafuna min akfaanil janna bwe bamala okulaba ng'obategedde ogenda okwetegereza nga buli omu mu mukono gwo ogwa ddyo akutte essanda 2 zireebeeta wa hunuutu min hunuutil janna ogenda okutambuza bwoti amaaso ng'ate mu mukono ogwa kkono buli mwalina akawoowo Allah kyagamba mu surati Qiyam wa dhanna annahu al-firaq omuntu ng'afa abitegeera naye nga tokkirizibwa kuddamu kwogera totambula tovaawo wabula kyolabye awo okoma thumma daa malakul maut mbaka agamba awo wennyini bwe balaba ng'obategedde nga bayita malakul maut mukama waabwe baka jangu musajja y'ono abanga ayimiridde mu mugongo gwo fawadaa yadahu ala ra'si al-abdi ogenda okulaba ng'omukono gujja munene ne gye guva tolabayo nga gukutte mu mutwe bwe guti nga gunnyogoga ebitabanga nawo thumma qaal malayika ng'ayogera ekigambo kino ya ayyatuha nafsu tayyib kitonde gwe katonda gwe yateeka mu musajja ono ikhruji ila maghfirata min Allah wa ridwan va musajja ono jono wendi olwaleero osula wa Allah
nabbi yagamba tasirun kama tasiru man fi siqa n'oviibwamu ekitonde bukyanga obaawo ogenda kukiraba mu kufa ekyo kye bayita omwoyo ab'ebitiibwa omwoyo si mpewo ekitonde ekyo kikuvaamu nga kitambula ne kiyimirira mu maaso awo Allah kyanyumya mu sura emu n'agamba nti wannazi'aati gharqa wannashitwaati nashtwa waliwo ekitonde kye bayita ne kyereeta waliwo ekityayo ng'omuddo oyo wakumala kukuba bakijjayo n'amaanyi ekitonde ekyo bwe kijja malayika n'abagamba nti faj'aluha fi tilka alkafna ezo essanda ze mukutte muzizingulule munzingire ekitonde ekyo ebyo buli ali wano ogenda kubiraba kubanga oteekwa buteekwa kufa waj'alu lahu lhunut n'abagamba musumule n'obuwoowo bwe muyina musiigeko akawoowo fas'adu biha ila sama mukwate ekitonde ekyo mukintwalire mu ggulu nga wooli firimu ogiraba bw'omu nga n'abakuliraanye tebamanyi kigenda mu maaso fas'adu biha ila sama ne bakwata ekitonde ne bakiteeka mu ssanda ne batandika okyambusa n'ositula amaaso go gwo kennyini ng'olaba ekitonde ekikuvuddemu gye kigenda tobimanyi mumanyi okusiŋŋaana omuddu nga yafudde nga amaaso gagenze abeera tasaba ssente aba alaba ebyo naga nti fala yamurruun ila almalai almalaikata illa qaalu olwo olunaku lwogenda okufa Allah lwagenda okukuzibula amaaso olabe ettawuni z'abamalayika z'otalabanga awo mu bbanga waliwo ettawuni ezitagambika era nga bw'olaba siteegeri z'amatawuni eziri ku nsi ze ziri awo era mmwe temulowooza nti obwengula obwo omuntu asaatuukira buli waayagala waliwo awatayitwa ng'omubaka bw'atunyumiza bamalayika babuuza bano abakutte ekitonde nti ma hatha ruuhu tayyib ani oyo gwe muyina eka nti hatha fulan ono gundi ibunu fulan ye mutabani wa gundi bi asma'i tayyib erinnya litusanze libamuyita ku nsi allati kanu yasammunahu fil hayati dunya bwe tugenze mu nsi tuwulidde balyogera erinnya eryo nabbi n'abakubiriza mulwane nnyo mweyita amannya amalungi bayinza okunona ekitonde nga ku siteegi w'okolera bayina erinnya lye baakukazaako lya bwenzi bayinza okunona ekitonde ng'erinnya w'okolera baakukazaako erinnya lwa bubbi erinnya eryo lye bawulira awo nga bali kuyita nnyo lye bagamba bannaabwe era usahaba wabuuliza omubaka nti mpaayo eri amannya abiri nga g'abalenzi nga Allah agaagala nnyo ompe n'erinnya ly'omuwala limu nga Allah lyagala nnyo namugamba nti Allah yayagala nnyo erinnya lya Abdallah ne Abdurrahman ge mannya agasinga omusanyusa mu ggulu kati ekitonde ekyo bakyanjula nga gwafudde okiraba naye nga n'abaliwo tebannabafuna mawulire nti ofudde ne batuusa ekitonde ekyo enjuba n'omwezi we bivanga bigenda okukola kubanga eryo mazambi amanene ekigambo kye mwogera nti enjuba n'omwezi bikwatagana ne birwana kye muyita eclipse of the moon oba kye bayita annual eclipse ne basumulula ekitonde mu ssanda kirabe enjuba weeri kikakase n'omwezi we guli Allah yagamba la shamsu yambaghi an tudrika alqamara wala allaylu sabiqu nnahar enjuba tasobola kulwana na mwezi ate birwane nga nze yabitonda ntunudde ashamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdiru alazizu alalim enjuba ekola kye bayita rotation naye omwezi teguseetuka ebyo ogenda kubiraba ne batuusa ekitonde ku ggulu erisooka awo bayitawo ardu sama tuli ku nsi ey'omusanvu eriraanye eggulu erisooka kati bakonkana nga baagala kubaggulira ne balwawo okubaggulira malayika ne bajja ne bakwata ekitonde ekyo ne bakitwala mu ggulu eryokubiri bano ne badda kubanga bo ogwabwe kunona myoyo ne bagenda mu ggulu eryokusatu ne bagenda mu ggulu eryokuna hatta yantahi ila samaa'u sab'u ne batuusa ekitonde mu ggulu ery'omusanvu Allah waffe tali mu ggulu Allah waffe ali ku magulu
Allahu fi sama ghayru min as-sama, Allah tali muguru, Allah ali ku maguru. Allah nabaga muwandiika ekitonde ekyo mu kifo kikiri. Babuuza Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwatafanga walaba wotya. Allah namusaako ayegamba wama adraka ma illiyin, Surat Mutaffifin. Mpulidde nga bakubuuza akafo we bawandiisa abafudde wakamanya otya. Baŋŋambire kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun. Eyo buli afa tumuwandiisa wanninaanyi, tufune ebikwatako ku lunaku luli tugenda kukwata kitabo nga twogera ebikwatako. Ekitonde ekyo nekiwandiisa gwe mbadde mpangaala naye ye gundi, mutabani wa gundi, batuzaala ku kyalo gundi, tufudde lwaleero Lwakutaano 25, batusanze mu loogi. Abadde ayina abakyala babiri ng'omu malaaya, yamuzaalako abalongo omwana omu mulema, omuddu oyo muwagizi wa Seno era asiba n'omupiira. Byonna mbabiteeka mu fayiro. Allah ta'ala yashhadu al-muqarrabun, ne tufuna ebikwatako ggwe. Bwe bamala okuwandiisa ekitonde mmwe ne mufuna amawulire nti agisula Allah amujjuludde. Naye ng'abadde mu firimu eddakiika 6 omuntu ogu nga n'ennyoka ali mu ddwaliro akutteko tamanyi. Waltaffati ssaaqu bissaaqa, atandika okulaajana ng'amagulu gasambagala, mwe mulowooza ali mu kufa naye nga firimu yabaddewo emabega. Agenda kubba ila rabbika yawmaidhin almasaaqa, kwolwasula wa Allah. Fala saddaka wala salla, laba bwabagenzeeko nga n'essala nagisaala. Walakin kadhaba wa tawalla, mubadde mumumanyi nnyo ku bukakanyavu ku mateeka ga Allah. Ab'ebitwa ekyo ekyokufa, Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba sahaba ayitibwa Abi Hurayra radiyallahu anhu, naye bagamba nti awwal manzil min manazil al-akhira al-qabri. Buli atambula ku nsi kuno mu bufo bw'enkomerero k'ogenda okusooka okuyimiriramu ntaana. Ne faman wujida fihi naja, bw'olaba ng'olunaku lwe bakugjeemu omwoyo tebikaluubiridde nga byanguye, fama ba'dahu aysir, omanye ejjano giwangudde. Ne faman lam yajidu ghayru dhalik, bw'olaba ng'okaabye ku maziga ng'oyagala kufubutuka nga baakatuuka, fama ba'dahu sharru, manya n'enkomero bagenda kwokya. Ekyo ekyokufa, ab'ebitiibwa okufa tebakwewala. Allah yakizza mu Qur'ani, qul innal mawta allati tafirruuna minhu, ngambira abantu abo okufa kwe beewalaawala, fa innahu mulaqiikum, nakwo kutambula kubanoonya. Waliwo omwami omu yali akulembera paliyamenti y'eggwanga, bamuddusanga obulwadde bumususeeko era n'abeera ebweru okumala ebbanga. Bo nga balowooza nti osanga bona agenda ebweru oyinza okubaako by'otaasa, yafa. Waliwo omuddu omu munnamagye ayitibwa Alonda Nyakayirima, yali mu nnyonyi ng'asobodde ye ng'alowooza nti ensi yagimala, bagenda okutuuka e Dubai nga mayiti. Waliwo omugagga eyakafajjo BMK, yatambula buli ddwaliro lye mumanye eddene. Allah kyakugamba totawaananga okwekweka okufa, fa innahu mulaqiikum. Lumu yagamba nti walau kuntum fi burujin mushayyada, ne bw'oba wootudde waliwo ekonkuriti, ne bw'oba wooli waliwo amagye, ne bw'oba wooli waliwo ki, biri ebitonde nga bikola biyimirira awo nga gw'obiraba wekka, nga tosobola kugamba kukuuma nti waliwo omuntu. Mbaka kyaga nti intadhul maut, mukole bye mukola, naye ekyo beerawo ng'okirowooza nnyo. Bw'oba ofuluma ennyumba yo n'okebera mu ngoye ng'olinamu kondomu, olinamu empapula za banka eza riba, funamu okutya nti malayika bw'ajjira wano n'ansanga n'empapula zino, mugamba ki? Abavubuka bangi mwe muli wano muli batemu.
okeera kumakya kukwata kisawo olinamu nnyondo olinamu ejjambiya olina elementi balowooza ogenze kukola naye nga mugenze kyengera kutta baana ba booda bw'obanga ofuluma funa okutya nti singa bamalayika bajja wano wendi ne bansanga n'ennyondo eno ngenda bagamba ki baganda bafe abakesisi abasaalira muno kino mukitegeere ova mu makaago ng'ekikututte mu tawuni ogenze kubba maali y'abantu omukyala yakwata ssente ze mukyala nnamwandu n'ateeka entula awantu n'ateekawo amenvu ayinawo doodo ayiyiza baana be n'ova eyo n'ekirevu n'obba emaali y'omukyala n'otakomaawo n'omutwala ku siteholo n'omusiba singa malayika kukwata nga wakatwala emaali ogenda mugamba ki entadhiru saa tambula okole byokola byonna naye ekyo ng'okimanyi nyinza okuba n'akatandika malayika najja Allah yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam egati afa imitta Muhammad bonaaba ofudde aw qutila oba omuntu azze n'akutemula n'akutta inqalabat ala aqabihim olinamu endowooza nti abasiraamu bajja kukyukira ku bisinziro byabwe bave mu busiraamu kati kyebuuze ggwe olinamu endowooza nti bonaafa omukazi tebamuwase oba eryo edduuka ly'oyina bonaafa tebakoleremu kati mujjemu amalala mujjemu embeera ne bwe guba omupiira gubulako eddakiika 6 ng'ate wagusibye gw'owagira ne bagamba kad qaamati ssala genda osaale bayinza okugimala ng'eddakiika z'osigazza Allah agenda kutwala aqulu ma tasma'un astaghfiruhu wastaghfiru llah innahu huwa alghafuru rahim wa huwa albarru almajid نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله يتقامبا ng'atunyumiza embeera eno ey'okufa mu kitabu kye ky'amateeka nti buli muntu yenna afa Allah ayina ebibuuzo by'abuuza. Waliwo ekibuuzo ekisooka Allah kyagamba nti kam labithtum muddugo gwe banaaziza n'oyingira entaana mu nsi omazeeyo bbanga ki? Buli ali wano omanye emyaka gyo naye okumanya omufu ategeera ate omufu alowooza. Allah yalaga nti ansa agenda kugitegeerera agyebalabe agambe Allah nti adada sinini Allah emyaka gyombuuza mingi sigijjukira. Omuddu ono ng'amaze okutegeera nti bw'agigamba Allah nti giri 45 ng'ate mu fayiro gye bamuwadde erimu essala za myaka 6 ne yeebalama mangu ekibuuzo nga ansa ye agitegedde dda. Waliwo abagenda okugamba Allah nti Allah kyombuuziza nkiwulidde ne fasalul adun Allah buuza bamalayika be baali bawandiika ebintu byange ab'ebitiibwa. Ali wano toyina ndagamuntu, toyina passport, bw'oli ogenda okufuna endagamuntu wagenda bw'omu ewa chairman n'oyogera nnyoka akuzaala n'oyogera kitaawo n'oyogera amannya go n'oyogera gye wakulira n'oyogera ebikwatako byonna babiteeka ku ndagamuntu. Allah akubuuza olina emyaka emeka n'omugamba buuza bamalayika sibijjukira tobimanyi nga naawe otegedde nti waliwo bagenda okukukwatira kubanga bangi neewano mwemuli nga bw'omala okusaala ejjuma ogenda kuddamu kulabika ku jjuma ejja. Naye nkulayirira Allah waniridde eggulu eryo ne bw'oliba essola ziri 6 togenda kuyingira jjana nga tomaze ziraga. Eyo aya gisange mu sura eyitibwa Mudaththir. Allah gye yagamba ma salakakum fi saqal mwabakaabiraawo nga temuvaawo buzibu ki? Qaalu lam naku minal musallin. Allah agambye sola zaffe ezimu tebaziraba. Walam naku nut'imu almiskin. Kati genda otule ng'oli bw'omu weebuuze essola z'otasaala ogenda kumugamba ki?
nga n'ekibuuzo ekyo kimanyi bulungi omubaka yakyogera ng'agenda kufa n'agamba nti awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-sala, buli afa kye bagenda okusooka omumubuuza babuuza ttoto ya sola. Fa in wujida taama, bwe balisiŋŋaana nga zonna mweziri ne bw'oliba tewasiiba nga tewakola hijja bagenda kuwejjana. Ne fa in wujida naqisa, bwe balisiŋŋaana essola ezimu nga tezirabika bagenda kukuddiza Ramadani bagenda kwokya. Tolimu ng'olina kojjaawo asaala ku Idi, abamu musaala Juma, abamu mwali mu Ramadani nga mulinganga abaliko enjaga. Ramadani olwogwa n'ogenda linda ogenda byogera oyagala toyagala, kubanga final destination ya buli atambula kufa. Mulowooza okufa obeerewo ogambe Allah nti Allah ebyayita nsaba kunsonyiwa, ekyo kikubeere ku lulimi ebbanga lyonna. Omugambe nti astaghfirullahi alazim, nenenya gy'oli gwe nannyini bitiibwa. Alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, tali asinzibwa atali ggwe omulamu. Wa atubu ilayhi, Allah nyamba onsonyiwe byayita, ajja kusonyiwa. Ne ggwe bw'olowooza nti byagenda ogattewo tojja kusobola gatta Allah. Bwe bamala okuwandiisa omuddu, Allah n'awa oda nti bamaze okunaaza, bamaze okusaalira, bagenda kuziika, mukwate ekitonde ekyo mukintwalire ku ntaana. Minha khalaqnakum, eyo gye natonda abantu. Wa fiiha nukhrijuhum wa minha nu'iduhum, eyo gye mujje nga njagala mumuwandiise. Ne wa fiiha nukhrijuhum taratan ukhra, eyo gye njo mumutumya olunaku luli nga ŋŋenda kumwokya oba muwajjana. Ne baleeta ekitonde nga muli ku ntaana muteekayo mayiti, ne bayimirira ebbali n'ekitonde nga balinze muveewo. Ezo aya ziri 6 zisange mu Sura wa Fatiri aya ya 19. Baganda baffe abalina enkola nga mumala okuziika n'otumya amazzi mu kadomola n'oyiwa ku mutwe n'ogamba omufu nti al-ana ya'tika malakani muakkirani, waliwo bamalayika bajja bali babiri bava mu ggulu. Fala yufuzi'ani, tebageza ne bakutiisatiisa. Bwe bakubuuza nti man rabbuka, bagamba nti Allahu rabbi. Eyo oli mu firimu zo. Allah yaleeta statement eyo yennyini mu sura eyitibwa Fatiri aya 19. Allah yabuuza ahali yastawi dhilli wal hulul, mwe bantu mwe abali musika babuuze ekintu ekyokya n'ekinyogoga byenkanankana. Ahali yastawi dhulumaatu wan nur, ekizikiza n'ekitangaala bifaanagana. Ahali yastawi al ahya wal amwat, mwe mulowooza abafu n'abalamu bafaanagana. N'agamba nti innaka lan tusmi'u man fil qubul, Muhammad toddanga mukwogera na muntu afudde, tosobola kumuwuliza. Walakinna Allaha yusmi'u man fil qubul, nza Allah wammwe nze njogera n'abafu. Wama anta illa nadhir, gw'oyogera na mulamu. Bw'aba yagobawo Muhammad, gw'omanyi olwalaba okusinga Muhammad. Genda osome aya ezo. Bamalayika nga balinze muveewo, kyova olaba omubaka kyabagamba mumala okuziika, mulwewokko mwogere ekigambo kino: Allahumma ghfir lahu, Allahumma thabbitahu. Allah musonyiwe ebyamusobako, munyweza ayanukule mmwe kye mubeerako bo nga bayingira. Batandika omumukunya. Nabbi shegandi fayujalisanihi, ne bamuzzaamu omwoyo ne bamutuuza. Wa wassa lahu qabrahu, Allah n'alagira bagaziye entaana bafune we bakolera. Ne bamubuuza nti man rabbuka, ani Allahu. Noono n'abuuza ekibuuzo kyekimu. Ne babuuza nti wama diinuka, oli wa ddiini ki? Ne bakiddamu emirundi ebiri bisawutin aaliya, nga bawuggana nnyo ng'ate owulira. Ne babuuza ekyokusatu, wama nabiyuka, ani nabbiwo. Ne babuuza ekibuuzo ekyokuna, wama allamahu, nabbi oyo gw'otugambye wammanya otya? Allah yagamba nti omuddu bw'abanga ayisa ebibuuzo n'abagamba nti qara'atu kitabullah, lumu nali nsoma Qur'ane fa ajidtuhu, nensiŋŋana nga nabbi bamwogerako, fa amantu bihi, ne mukkiriza, fa sadaqtahu, nenkola bye yalagira. Ne bajjayo Qur'ane yennyini ne bagamba tusomeremu.
mbaka weyagamba nti omuntu gwe banaziika mu mmwe nga tomanyi kusoma Qur'ani okuwona omuliro kyansi ntono. Bw'oyanukula nga byoyanukudde byebyo Allah najja ku arshe yeesooka n'agamba atya anna sadaqa abdi, mulekerawo mubuuza byonna byanukudde abituuse. wa wasa lahu qabrahu, mumuteremu ekitangaala. wa nawwiru lahu fiihi, mugaziye entaanaye mutekemu ekitangaala. si kye kyokka, omusajja oyo mumukyusize engoye mumugye musanda. fa afrishuhu min aljanna, mumuterewo obuliri obufaanagana obw'omujjana. fayatihi rihahu, agenda kutandika okufuna akawoowo akavena akejjana, era atandika obbirengera naye nga tannabituulamu. baba bafuluma bwe bati bagende, ogenda okulaba ku mugongo gwo nga waliwo omusajja ayambadde ekyambalo nga kyennyini kye bakwambazza. n'omubuuza naawe baakuziika wano? nakugamba nti ana amaluka salih, Allah ngambye nze emirimu gye emirungi nkukuume ila qiyamu saa. Allah ye musajja gwalina mu suratu Yasin agamba atya qala man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada arrahman wa sadaqa almursalun. agenda kukuba olwali, agenda kuleeta sitole ng'enyuma nnyo nga toyagala kuddamu kuwulira kintu kikoona, ng'oluboozi lwaleese luwooma, ng'agezaako kwerabiza mukazi wo na bintu byo byeno. Nabbi yagamba agenda kukuba olwali ebbanga ly'olimala mu ntaana nga toyagala muntu akolola. ajja kuba akyakunyumiza ekintu kikube kibakange babiri. omubuuze ki ekikubye? akugambye nti hadha ma wa'ada arrahman, goloka bulijjo nze ndi malayika, enkomerero eyimiriddewo. olwo ogenda okujjukira mukazi wo, ojjukire abaana, ojjukire mu motoka, naye ng'obadde ku sitoole nga toyagala muntu akolola. omuntu wajja ku dduuka ewo n'akunyumiza eddakika ziba abiri n'obikoowa, oli agenda kukunyumiza emyaka giyingira omutwalo nga sitoole tennakoma. onaamufuna ku mwenge gw'onywa, abantu bobbye n'abantu bewatte South Africa, onaamufuna mwaka nnyini mwemuli ng'amazambi g'oyina n'ettawuba naawe ogitya n'ogamba seeka neenenya omusaayi gwe natte South Africa, neenenya abakazi bennyenzeeko. abavubuka mwemuli wano ng'okozesa obupiira buli wiiki, ng'omalamu bokisi nnamba ya bupiira 26 buli wiiki, era ne weewala nange seeka ekindimu sikimanyi, olimu ejjinni. taata w'abakazi be yakeegattako omusinga. ab'ebitiibwa mwemuli ng'obbyenga n'ennyumba gy'olina wabbanzirwe. genda otereeze ebintu byo, tugenda kugenda ewa Allah. di Allah yamanyi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة المرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا إن نسينا أو أخطأ فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرض علينا